Abakozi nga namba 2 bafiiriddwa emirimu ku ssettendekero sanga egy'enjawulo egyekuusa kusiiwuuka empisa n'okwebulankanya ku mirimu nga bano bali 26. Ku musango guno abakozi 12 bagenda mu ebweru w'eggwanga naye ne batakomawo ate 14 bafuna emirimu ewalala ne basigala nga bafuna omusaala gw'e Makerere. Abakozi bano bakuzza ssente ettendekero ziri basaasaanyirizaako. Nga kwaba bitundu nga nkaaga Vice Chancellor ayogedde ku 10 abasinga okubanga babonerezebwa ekitongole ekikulira ebyemirimu kye bayita Appointments Board. Vice Chancellor si ye yagoba ekyo kikyamu naye waliwo organ ate Appointments Board si yegenda itunuulira ani atakoze kino nedda ifuna reports okuva mu unit, so waliwo process ate n'omuntu mwennyini bamuyita era Appointments Board yabayita ne balabikako eri akakiiko ako ne babuuza ebibuuzo ne balaga ne evidence eriwo. Tulina abantu nga kuviira ddala mwaka gwa 2008 2009 university yabasindika okusoma ne basasulira ne ssente oba bwe baba bafuna scholarship university Makerere nga bwekola bwe kuwa study leave ogenda okusoma okola PhD esigale kusasula omusaala gwo. Abalala kuliko abana abagobeddwa lwa kulemererwa kumaliriza misomo wadde nga baweebwa ssente n'oluwumulo olw'okusoma, 3 babulankanya ensimbi, 5 balagajjalira omulimu n'abalala 3 bujeemu. Ku nsonga za Dr. Stella Nyanzi, University egamba teyamugoba wabula ekiseera ekyampatanwa kyaggwako era n'atasaba kuzza bujja contract ye. Kati Dr. Stella Nyanzi yali mu category emu eya contract empanvuko naye contract eyo we yabeerera n'ensonga ziri endala ne mu kooti nawa along the time mu kaseera ke kamu ate ne contract nayo ya expiringa ate nga tewaliwo bujulizi bulaga nti yasaba okubanga contract bagirenewinga. Kakati university kye yali ekonega nti abantu bonna ate si yeka waliwo n'abalala naye olwokuba nti yo keesi ye yali egenze mu kooti nejja ne mu tribunal na Appointments Board kati we tukogana nti nebisookera ddala ekya contract yaggwawo naye university niwinze olw'ensonga ezimu oba endala naye nga ye tali nti oba yagoba oyo yali dismissed. Abagobeddwa babanga si bamativu n'ebisaliddwawo akakiiko akavunaanyizibwa ku kuwa abakozi amabaluwa ag'emirimu balina omukisa okujulira mu kkooti y'abakozi. Adrian Nakuti.